Obugumu bwetaagisa naye ne Sarah nayo yeetaagisa. Omukyala Sarah Short bambi si birungi era nga ennaku zino zonna abadde nga takyagenda ku stage kupafominga. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate omukulu munnange ate Bobi Wine wali muganda wange waliwo wali ebibadde bitredinga esayidi eyo ku mukulu kw'ossa ate ne King Saha nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Bampita Nati sinzira ku Jaminati Yugi. Kakati nno kansooke nkutegeezeeko ko wali munnange akatambi ak'omukyala bambi Sarah Short si birungi by the way okutwaliza awamu era nga Sarah munnange yeetaagisa. Kakati nno avuddeyo ko wali ku media wali ng'ali mu kwebaza munnange abamuyambi abamubeereddewo abamenyeemenyeemu kaawo abamu tasobodde kubamenyaamenya munnange oboolyawo olwakadde esayidi eyo. Naye nno akatambi kano kabadde kakyagenda mu maaso munnange ate okutredinga. Jjukira nti nno Sarah Short abadde munnange nga yafunamuko obuzibu bw'amagulu era nga boogezaako okulaba abadde ku kyuma kw'ossa ate n'abaana be esayidi nga boogezaako okwekkaanya munnange ate n'abantu be mu katambi era nga boogezaako okulaba avuddeyoko wali n'abakoko munnange byayogera. N'ekyokulala munnange ayogeddeko kaawo n'ayongera okubagumya n'abagamba temufaayo ngenda kubeera nga ntereera mu linnya lya Katonda. Wali wonna omukyala Sarah Short bw'atyo bw'abadde agamba. Ate nga kimanyi ekiri beta ebigere betaga nga binyibwa nti wali rafu omusayo gwe okutambula. Ndoza kufanika mukongedde n'okuba akalungi ennyo. Tugenda kutuula wano kati. Tugenda kutuula wano. Biyimiridde. Bwangwe nga tannakoowa. Nga tannakoowa genda okutulanga. Mwengera ennyo tukikwate akatuula. Sembera sooka ojje buziwa neyo state jamu nekaddewa nti mwemanyaganya ennyo eddoboozi kuzaako bannange buli muntu akutte mu nsawo ye nabako kyankola eri obulamu bwange nsobole okuwona. Bannange mbeebaza nnyo bannayuganda abali wano n'abali ebunaayira mwebale nnyo okwerekereza ne mumpeereza ku ssente n'ebintu ebikalu banna obubaka bonna buntuukako era nsiima nnyo omubaka omukyala Shamim Malembe woman MP. Yes, yantumiddwa omubaka bambi ebaasa nagifunye bambi naawe gy'oli mukama akusuuse ate nga naye mulwadde nno. Yes, omuyimbi Abudumulaasi obubaka nabufunye. Mwebale nnyo mwebalire ddala bambi n'abantu bonna bambi besimanyi manya bakwano wange ku TikTok ne ku Facebook social media yonna mwebale kunnumirirwa naye nja kuwona nziremu okuba omuziki. Siganye ndi mulwadde wadde nkuze naye omuziki gonja akusobola. Old is gold. Eby'omuyimbi munnange ate Sarah Short naye nga bambi yeetaga Sarah yokka esayidi eyo Katonda asobole omususa obulungi. Agambye nti nno temufaayo agenda kubeera ng'akomawo okubakuba omuziki ate wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi. Kakati nno awo nvuddewoko wabaddewoko wali ekifaananyi kibadde kitredinga eky'omukulu munnange ate Bobi Wine wali kakati nno yali wali ku kitebe ekya NUP Makerere Kavule. By the way ekifaananyi kino kitredinze nnyo yali ng'ali mu koonamu munnange ate dansi wali wonna. By the way kibadde kyogeza abamu obwama. Omanyi Bobi Wine tatera nnyo kwegamba koonamuko dansi kw'ossa ate n'okuyimba anti tukimanyi nti nno ebiseera ebisinga nti nno emirimu gye agimalira nnyo munnange ate mu politics esayidi eyo okubeera nga aweereza abantu be esayidi eyo era waabeera nga akoonyemuko wali ku dansi kw'ossa ate n'okuyimba munnange abawagizi be
kibawa munnange ate ebbeetu okusanyuka kw'ossa ate munnange n'okugamba bannange omukulu munnange ate Bobi Wine Katonda ayongere munnange ate omuwangaza esayidi neeyo byebyo nno ebigenda mu maaso okusinziira ku comments zibadde zitambula munnange ate ku kifaananyi ekyo eky'omukulu munnange ate Bobi Wine. Kakati nno awo kankuggyeko katugende mu maaso wali King Saha ku sayidi y'emu amiitinzekoko muganda wa Bobi Wine omukulu munnange ate Chairman Nyanzi era ng'abaddeyo ko wali munnange enakawuka ew'omukulu munnange ate King Saha kw'ossa ate n'omu okuva wali ate mu kibiina era still omwami oyo nga w'omulaba wali mu kibiina ekya NUP esayidi eyo era nga bibadde bitredinga nnyo by the way ebifaananyi ebyo era nga w'obiraba omuyimbi munnange ate King Saha bw'atyo nno bwe yamiitinze munnange ate ku bantu abo esayidi eyo era nga bwenti bwenkoze kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawoko ate mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.